Ab'obuyinza ekibira ky'e Kasaato bakyesuzze babagalidde embuukuuli okusobola okugolola ettumba olwo yenna gwe banaagwako ng'atema emiti. Kibadde kikwekweto ekikulembeddwamu RDC w'e Kakumiro Ambrose Honoria awagambibwa okuba ng'okutema emiti egibagibwamu embaawo kweyongedde. Wakati mu kibira ddala basiŋŋaanye emiti gisaliddwa era nga giteekateekebwa kubagibwamu mbaawo. Emiti eminene baba bagisaze kitegeeza nti n'emirala egiddirira baba bagenda gisala. People must be handled harshly. What we have seen here is more than 4 truckloads of timber. That is 4 fuzos. This is unbelievable. Abasajja basatu abasangiddwayo nga basala bagimbiddwa bagende bannyonnyolewa gye bajja obuyinza okukola kino. We will handle you with any means, and anybody will get in the forest. We are going to handle him like a terrorist. Abakuliddemu ekikwekweto kati baagala abatuuze bakwatire wamu nabo okusobola okulwanyisa omuze guno. Kakumiro ne Kagadi be bimu ku bitundu ebisinze okujoogebwa ekyeya ekyakayita nga ku mulundi guno ab'obuyinza bagamba bakufiirawo okulaba nga bataasa ebibira.